waliwo omwana yasobezebwako bonna bamwerabidde bali ku nsonga eziri personal. Olidde kakati ndaba ebintu biserengesa ate bigenze walala. Bannayuganda basiiba bafumba mitwe kugenda bweru. Mu kwagala ogenda bweru bakola ebintu bingi nnyo ebiri bweru w'amateeka. N'abo abampuliriza wadde wano abali eyo mu nsi z'ebweru bamanyi engeri gye bagenda. Kati Hajjat Zula okumuddako mbu nno wakola bw'oti wafojinga bino ebyo bannayuganda bangi babitambuliramu. Ekigambo ekyokutaasa omwana kirabika kivuddewo. Honorable Nambozze avuddemu omwasa oluvannyuma lwa Honorable Nsereko okuyingira mu nsonga za Hajjat ne Haji, naye asazeewo okubeera ng'ateekinga sayidi. Kugambye kaakati engeri guneeno omusango gye gulimu interest y'abantu, buli omu avaayo okwogera kyasuubira ky'amanyi n'akyasuubira okubeera nga kye kituufu. Buli omu avaayo n'ateekinga sayidi n'aganze kampulirize Hajjat, oli n'avaayo n'aganze kampulirize Haji. Kwegamba abantu ab'enjawulo bali mu kubeera nga bakubagana kwani omutuufu ani mukyamu. Guno omusango engeri gye gulimu interest y'abantu guyinza okubeera omuzibu ogw'okusala, naye bino ebigambo bya teacher, madamu teacher Honorable Nambozze bakire. Gye bujjayo abakazi bajja kutya okuddamu owaaba emisango okuwaabira abasajja abasobya ku baana. Kubanga kati kibanga ekigamba munnange sijja kuloopa tebagenda kunkola kye baakola ani Zula. Naddala ffe abakulembeze twalyowaza okubeerako oludda ku nsonga eno. Nze kye nava ngamba nti ensonga eno ya poliisi. Ise poliisi. Abantu ba poliisi mbasaba munywerere ku bintu bino. Nayenza okulaba Hajjat Zula zeeyo ajjeeyo Kuruhani ey'ekitiibwa ali ku YouTube alayira. Kakati tulinga abagamba nti n'omusango gw'omwana tugenda guwoleza ku gundi mu social media. Naye mukazi wattu omulaba nti naliko pressure y'amaanyi ennyo emuteereddwako just because yayogera ku mwami ono. Nedda bannange tubeere benkanya era tubeere beesimbu. Omusango guno tugulekere kooti, tugulekere poliisi eguvunaanyizibwe. Kati nammwe abapoliisi enensonga mugibuulirizeeko eggwe mugijje mu ddiiro. Nze ndabye abo bagamba simanyi tugenda kwesonda ssente kusimanyi kusabira Haji beyiro. Kasita omuntu mumugjayo mu mbiranye ekimu ku bintu ebisobola okummisa omuntu beyiro kwe kulaga nti bw'anaagifuna ajja kujja atabangula okubuuliriza. Ewulidde? So ne Haji naye ate tasaana kusibwa musajja wattu ne nga amateeka gamukkiriza okweyimirirwa naye agaanibwa okweyimirirwa olw'okuba nti n'ensonga zifuuse za social media. Nze ndowooza nti nno buli muntu yenna omutegeevu yali badde afuba nnyo okuwozesa omusango guno nekulema kubeera mu social media, kuba social media terina busobozi buwuliriza nsonga zino nezisalawo bulungi. Ekyokubiri, nsaba abakulembeze tusigale mu kifo kyaffe ekyobukulembeze. Tekijja kikyamu kibi kiswaza kinafuya omukulembeze okudda mu lujjudde oyombagane n'omukubo bokulembera ng'ate omwewerera n'ebigambo ebingi bwe bityo. Saagala nabyongerayo nnyo okusukkaawo. Mukulu Nsereko mwannyinaze akimanyi muwa amagezi nga mwannyina mukulu we mu myaka. Nini mbukulembeze buno obwensi era ndi mukulu we. So nze mbadde nsaba atuyambe aleme kudda mu lutalo lwa kika kyo na muntu nga Hajjat Zula. Yaba yewanudde nnyo. Alina ennamba ye mwaba asigala ng'omubaka wa parliament. In fact ye alina kugamba poliisi nti poliisi kola investigations zino. Naye kakati ye bw'agamba tugenda kunoonyerezaako tojja kunsobola nze ndi mulalamuko kyandibanga alina bye yamugambye oba oli osigwe by'otambuulidde. Kubanga manyi oluusi tusala ogwakawala nga tetunnawulira gwaki gwakalenzi. Naye ku bitono byempuliddeko saagala nakweyongera kuwulira tekikola mubaka wa parliament ow'eddala ng'erya Muhammad Nsereko kudda mu lujjudde ayombe n'omuntu nga Hajjat Zula. Naddala nga Hajjat Zula ali mu kulwanyisa kikolwa kya buliisa maanyi ku baana abato. Tulina duty okuprotectinga abaana abato. Let it be police after investigations etubuulire oba Hajjat oba Haji bamukola ki bamuwaayiriza.